njana soka twala mu kkowerero okutegeeza mwanyinaffe. Before nga sina kutegeeza ngenda kwogera ku mukyala gwe bayita Faridah Nakazibwe. Ono mukozi wa NTV asoma oli ku ssaawa 3 ku ssaawa emwe yakawungeezi ne ku makya na program gy'akola gy'ayitirako abantu eb'enjawulo. Omukyala Faridah Nakazibwe Uganda ebadde ekwagala nnyo era nga tukutwala nga celebrity era nga tukugoberera nnyo. Naye maama ffe tulina ekintu kimu abantu abaagala enkyukakyuka. Tusensinga nnyo ng'embwa bwewunyiriza olusu okuva mu kilometers 2 n'emanya kye kigenda okubeerawo. Maama tuzze tukugoberera ebigambo by'oyogera nga biwoomu nnyo naye otandise okukyusa ccano. Ffe mu intelligence yaffe tumanyi nti buli muntu yenna alumba Kyagulanyi balina kodi ze bamuwa ne message zasindika mu public. Olunaku lwa leero olina kodi gy'okozesa ebigambo by'oyogedde exactly. Abantu bonna ba state agent badde bakozesa ye kodi gy'okozeseza. If I may ask Faridah Nakazibwe, wavudde mawulire otandika okwagala okujolonga struggle okwagala okujolonga Kyagulanyi. Eno message gye wasindise, it is a signal and the same code bonna bashoshora gye babadde bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Center. Although yours was a bit tricky, but we as analysts, we analyze and we see where this message was coming from because we know the codes. Is a state house, never state mafias, zebaba agent baba socialite okutandika okulumba Robert Kyagulanyi Center. Mukyala Faridah Nakazibwe obanga oyagala Uganda ekunyumire osigale ku TV ng'osoma mawulire ga kawungeezi era ng'oyagala otoyagala kufuna mbalabe ndakubulwako onywa mazzi ne beauty yo gisigaze kubanga futuzo okugira beauty yentuufu. As long as you attack Robert Kyagulanyi Center nja kusaba n'obuwombeefu. Stay in line and stay where you are. Togeza no simbule kigere. Faridah Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu. The moment you attack Robert Kyagulanyi Center, direct or indirect, we get the signals and we know all the codes of the so-called socialites. Iso ne state house babawa to attack Robert Kyagulanyi, either ziri direct or indirect. Faridah Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu. Omukyala Omuganda tuludde alowozesa eggwanga ebbanga eddene nti otegeera bulungi nnyo by'okola era oli professional. Please nja kusaba n'obuwombeefu. Sikuliisa, sikunywesa, sikupangisiza njusinze ebbaawo. Ne with due respect, sigaza ky'olina toyingira mazina ga nkima kubanga ffe twagala change. The moment you get off the line tugenda kufayalinga ojja kutya. Kubanga tuyina buli history wo yenna just bwe tukyakuwa katiibwa, but the moment you cross the line ne ku TV bayinza okugobako teweeyitira kyotasobola. Ffe tulimbwa za struggle ajja mu lujja lw'omukulu ffe gwe tuboggolera era tumubuulira lwaki tukuboggoledde. Maama article oba tweet gye wakoze, it's among the codes ezikolebwa ba socialite states beziwa ne isobe wa codes ezo okulumba Robert Kyagulanyi. So bw'oba wagikoze ng'okimanyi nti olumba Robert Kyagulanyi Center nga ffe tumanyi codes ezo, you are pressing a wrong button. Stay in your line. Sigala ku TV yo oba okyagala okugula emmere mu katale n'okulabika kuba n'embalabe tujja zijjayo n'obwole bw'omuntu tujja bujjayo kubanga tumanyi bingi nnyo. Stay in your line. Sigala soma mawulire go, beera mu social life yo, ebyobufuzi nga botabiriimu era tweet z'okola zeegendereze nnyo kubanga we monitor all the tweets from morning up to evening. Ne kodi tuzimanyi. Baani ayogera ki, bamusindise kwogera ki, kyayogera kitegeeza ki, lwaki akyogedde at this particular moment. So oba oyagala kulumba Robert Kyagulanyi Center mu please empale zo ziterekaterezaawo logi mwogenda buli kimu kyokola in your entire life soko kikavalinge before nga tonagenda no mensinga naffe. Tomesinga naffe. Just a single mess within 1 week ne ku TV bajja kugobako. Ne ku TV bajja kugobako Faridah Nakazibwe sigala mu line. Amawulire gajja kulema okusoma. Ba obi batuleta information, ba ogi batuleta information, ba boyfriend wabo naba obi ne ba ogi bali bonna bajja tuleta information within just a single day. Fe tujje tukuwete tulina buzibu. Kyoyagala in print tukikuwa. Mu small scale ne mu large scale fe tukuwa. Mbadde ngenda kusana buwombe fu mwana Faridah Nakazibwe. We respect you as a Muganda woman. Respect yourself. Bw'oba tuli mu bya bufuzi
don't make any awkward statement or any tweet which attacks Noop and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Although you didn't mention his name, but for us, we know. We track all the tweets. Tumanyi the state mafias and state socialists called Zibaba to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please stay in your line. Don't mess up. Don't mess up. For us, we lose nothing. Sigenda kwesimbawo, sigenda kukwana, sigenda kusaba sente, kubanga nebezawo nga nze n'abalala bebezawo nga bo abali mu struggle. We need change. Wenzo okola bango oli ku TV okola noloza nti gwasinga okutegera. There are so many people bategeera abali babadde kaawo. The likes of Barry Francis bafadda. So woli beera wongo okola emirimu gyo off what you can't manage in your hands. Because in just a single day nteka post nenga ndi ba obine ba ogiba Nakazibwe omumpe bimukwatako n'abalala ojja kuwulira ekinafa mu mpale y'ebiraka. Nze nkubuulidde saagadde kulumba just nkulabuliddewo tweet wagikoze ng'okimanyi tufe tumanyi code gye ziva. Akasente ko bakakuwadde kalye sirika guno ojja kuwalampa omwera mannyo. Don't enter the manka dance kuba toyina mukira. Ngenze maaso. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya Noop alina ebibuuzo bibiri bwe biti. Byonna birina message. Ekibuuzo ekisooka abuuza abantu balina mu byobufuzi abajja okumwegattako. Mwajja okwegatta ku nkyukakyuka nga mulina ebibaleese okutuukiriza nga mwagala kukyusa ggwanga, oba mwajja mu Noop n'ebigendererwa byammwe bye mwali mwagala okufuna mu Noop nenge ebigendererwa bwe binaabalema mugenda mukyukize mundu muvume era mu mutyoboole. Kyekibuuzo ky'abuuza. Abuuza bw'ati nti ye yayaniriza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka, naye agenzo okkizuula nti abantu abasinga obungi mwajja mu struggle eno nga mulina bye mwali mukimye mu Noop. N'ababuuza singa biba naabalema okufuna era ne bibalema ne mukyuka ne mudda gye mwava oba gye mwagala okudda, era mugenda muvuma olukiba kitegeeza mwali mwagala nkyukakyuka oba mwali mwena bye mweyagaliza. Kyekibuuzo ky'abuuza. N'abagamba nti era abantu bennyini abamu abali bazze nga balina ebigendererwa byabwe bwe balema obifuna be bantu be bamu abaddayo ne bamukyusiriza mundu omuvuma okubulamu mmuttamu omuntu. N'abuuza mmwe bantu mmwe mwali mwagala eggwanga lyammwe oba mwali mwagala nsimbi ze mbadde mulya all along? Mwenna abaagala okulwanirira eggwanga lyammwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu abagambye nti omuntu yenna obanga ekigendererwa kye kyakuleeta mu Noop nga kikulemye n'osigala ng'okyawagira Noop era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lw'enkyukakyuka, ajja kukwaniriza era ajja kutegeera nti wajja ku nkyukakyuka. Naye omuntu yenna eyajja ku bigendererwa bye okufuna ekifo oba okufuna omulimu oba okufuna ekintu kyonna kyayagala bwe kimulekuma okufuna n'addayo ebbali n'otandika okufuna Robert Kyagulanyi, wali toyagala nsiiyo, wali toyagala nkyukakyuka, just wali oyina bigendererwa byo birala. Era kyavudde ababuuza mwali mwagala ensi yammwe oba mwali muyina bigendererwa byammwe birala. N'abagamba ye ekyo muvuma tekirina buzibu kubanga gy'oko mu muvuma ebeera abamunoonya ne babuuza ani gwe bavuma bati era lwaki bamuvuma. Nsonga kyemuvumya kubanga teri muyembe gukubwako nkonyogo nga tekuli bitontogo oba tekuli miyembe. Tusimbudde awo nvuddewo.